Na tuliriza ku kooti Makindye nga Martha Karua atuuka aline Lord Mayor Salongali Hajerias Lukwago batuuka ku kooti y'amagye Makindye jukira nti wano Dr. Kizza Besigye wasuubiddwa okuba nti agenda kuba aleetebwa essaawa yonna. Ku kooti okutuuka batuuse Martha Karua wangali loyo mukukutivu kuva munda mu ggwanga lya Kenya naye mbadde nkyagezaako okugafuna wano ndaba oba amaze okufuna certificate nti temporary certificate emukkiriza okukolera emirimu wano mu Uganda. Ekyo kyengezaako okulabika nti noonya wano ndabe oba y'omu ku bagenda okuwulereza Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero. Okusinziira nno ku Lord Mayor Salongali Hajerias Lukwago agamba nti Dr. Kizza Besigye yennyini yagenda maaso n'okulabika nti asaba Martha Karua yaba abeera lead lawyer yaba abakulemberamu Karua yennyini mu ggwanga mwali yatuuse era mbagambye nti ng'ojjeko ekyokutuuka mu ggwanga ne ku kooti amaze okulabika nti atuuka. Ensi etunuulidde kooti proceedings ezigenda okubeerawo olwaleero munda mu ggwanga era Kenya omusango guno bagwinamu interest nnene era amawulire Kenya weegali okuwetegereza ebigenda okubeerawo nsonga bbiri nti Dr. Kizza Besigye ono yawambibwa munda mu ggwanga lya Kenya okuleetebwa kuno. Gavumenti newankubadde egamba nti teyawambibwa wabula yakwatibwa okuleetebwa kuno. Naye ng'ekyasooka okuwulirwa nti yawambibwa kubanga asooka kubula nti Kenya yabadde mu spotlight olw'okuwambibwa okwa Dr. Kizza Besigye n'aleetebwa kuno. Ekyokubiri nti munnamateeka omukuukuutivu ate munnabyabufuzi ow'erinnya munda mu ggwanga lya Kenya bamuyita Iron Lady Martha Karua. Martha Karua Iron Lady oyo agenda maaso n'okulabika nti agenda kukulemberamu abagenda okulonda wabula abagenda okulabika nti atuliriza bawuliriza Dr. Kizza Besigye ekifeefe wali munda mu kooti e Makindye. Naye kusinza ku Lukwago bwabadde agerako eri ab'amawulire nga tebannaba kwolekera kooti ategeezezza nti Lady Justice Irene Mulyagonja yabadde abategeezezza okubaddira ku nsonga y'okufunira omukyalo ono certificate eri temporary gyagenda okulabika nti asinziirako okuwuza mu kooti ey'amagye kubanga si munnayuganda emirimu tagikolera wano. Ensonga zirina kubeera 3 ezisobola omukkiriza. Ensonga twazibanyonyola nti alina kubeera ng'ava mu ggwanga member wa Commonwealth, ekyo kituufu ava Kenya. Ekyokubiri ng'afunye kampani y'abannamateeka mu agenda okukolera emirimu agenda kukolera mu Lukwago and Company Advocates, ekyo ekyokubiri n'akituuka. Kati ekyokusatu ng'alina okufuna accreditation okuva atuliriza mu Uganda Law Society nga balina nga mu byonna alina okukkirizibwa amateeka g'eggwanga lino. Nenge ekyo kiba temporary. Kakati tutegedde nti abadde tannaba kulabika nti agifuna. Abadde tannaba kulabika nti agifuna nga tannaba kukkirizibwa. Naye nga mu ggwanga mwali. Okusinziira no ku Lukwago bye tutegedde emabega. Wayinza okubaawo ebipya nga agifunye naye okusinziira ku bye tutegedde atulirize emabega. Ye Lukwago abadde agamba nti kibadde kiringa ekiri intentional. Ono gezaako okulabika nti bamulemesa okufuna certificate egenda okumukkiriza okukola emirimu muno. Nti buli gobadde bagezaako okutuukirira ku nsonga z'omukyala nga ababuzaabuza maybe nti nga bagezaako okubuyinga time Martha Karua obutagenda maaso n'okuwuliriza Dr. Kizza Besigye. Bagamba nti balina ttiimu ya balooya 50 okuva munda mu ggwanga Uganda, munda mu ggwanga lya Kenya n'amawanga amalala agatwetoolodde be bagenze maaso n'okulabika nti bayungulwa okuwuliriza Dr. Kizza Besigye kifeefe. Kati mbagambye nti omusango guno mu kooti ey'amagye already gwamaze dda okuattractinga significant number of observers kumbi okuva mu nsi yonna. Jjukira nti okukwatibwa kwa Besigye kwansaanikidde kumpi amawulire gonna ag'ensi yonna engeri gye yabadde kubanga amawulire go gabadde gagamba nti Uganda's opposition politician Dr. Kizza Besigye abducted in Nairobi, awambiddwa e Nairobi.
kati okusooka yabadde alamu eyo eyagenze maaso n'okulabika nti yasaasaanya okwetoola ensi yonna. Kati ba diplomat, civil society representatives, amawulire bonna gatunudde nnyo mu kkooti atuliriza ey'amagye olunaku olwaleero nga Dr. Kizza Besigye agenda maaso n'okulabika nti akomezebwawo mu kkooti. Naye bagambye nti nejje buli eno tubadde tetunnakakasa obanga omukyalo ono afunye temporary certificate egenda okumukkirizisa okuyimirira mu kkooti. Era kitegeeza nti alina ogipresentinga okusooka nga tannaba kuyimirira kuwolereza Dr. Kizza Besigye. Okusinziira nno ku Martha Karua babadde akatuuka mu ggwanga, bannamawulire tebagenze mu maaso n'okulabika nti bamukkiriza munnange okugira nga tannayogera. Bamubuuza nti wa kiki Besigye kiki, n'agamba nti okusooka oyo comrade mu byobufuzi nyina okumuwolereza. Ekyokubiri, nze mwennyini nze nagenda maaso n'okulabika nti muyita okuva mu nze nagenda maaso n'okulabika nti muyita ajje munda mu ggwanga lya Kenya kubanga nali ngenda maaso n'okulonkinga ekitabo. Era nantegeeza nti yali wakujja. Bwe yagenda maaso n'okulabika nti atuuka tugezaako okumulinda nga tetumulaba, oluvannyuma tutegeera nti yali agenze maaso n'okubeera abducted. So I am here in solidarity, ndi wano kumulaga nti ndi tiimu ye, tugenda kuyimirira wamu naye mu byonna ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Nakati nitutegeera nti Law Society of Kenya, ekitongole ekigatta bannamateeka oba ekitwala bannamateeka munda mu ggwanga lya Kenya, Law Society ye Kenya eriko ebbaluwa gye bayise support letter gye bagenze maaso n'okuba nti nabo bawandiise ne bagiwa mukyala Martha Karua bw'abadde ajja okuva e Kenya aze n'ebbaluwa support letter egezaako kakasa nti ddala munnamateeka nti advocate okuva mu High Court of Kenya bamuwadde ebbaluwa, era nti ebbaluwa eno eraga nti ali ku ranka of senior counsel, nti takola bukozi mu kooti y'e Kenya, wabula era ebbaluwa eraze nti ono senior counsel okuva mu High Court of Kenya, kooti ey'okunteeka e Kenya. Era ebbaluwa eno ebadde ekakasa nti Martha Karua ayina valid era current practicing certificate okuva e Kenya nayo nga ntuufu. Okusinziira ku Karua, Martha agamba nti ebbaluwa ye eriverekiriya gye yazze nayo, agamba nti tasaba kubeera general practitioner mu Uganda, wabula asaba special license specifically okuwolereza Dr. Kizza Besigye ne Haji Obed Lutale. Azze n'ebimwogerako n'ebikakasa nti munnamateeka omukuukuutivu. Martha Karua era bw'abadde ayogerako n'abamawulire nga tebannaba kweyongerayo mu kkooti bw'ati agenze maaso n'okulabika nti ategeeza nti ye ne banne bwe bafaanaganya endowooza munda mu ggwanga lya Kenya bwe batyo bagenda maaso n'okuvumirira okuwambibwa okwa Dr. Kizza Besigye nti kino kyali kimenya amateeka g'eggwanga Kenya. Ssemateeka w'eggwanga lya Kenya yatyoboola mu kuwamba Dr. Besigye okuva e Kenya. Ekyokubiri nti ssemateeka w'eggwanga Uganda naye yagenda maaso n'okulabika nti atyoboolwa wakati mu kuwambibwa okwa Dr. Kizza Besigye Nairobi, era nti n'amateeka agafuga amawanga aga East Africa gatyoboola kussa international instruments nazo zayisibwamu agengege mu ngeri Dr. Kizza Besigye yagenda maaso n'okulabika nti akwatibwa. Kakati embeera bwetu bwegenda maaso n'okulabika nti etambula, tugenda